Ate ono gwe tulaba yaani? Oyo gwe tulaba gye bayita emmondo. Emmondo. Omuzungu gyayita savocat. Nawulira nnyo nno nga Seefu maamu wange aginvuma bulijjo yeeno gye yanvumanga. Yeeyo ssebo. Pusi naye maama eringamu ng'embwa oba? In fact yo tugibalira mu cat family. Waliwo kye tuyita dog family ne wabaawo n'ekye tuyita cat family. So it is a cat okusinziira ku matu ne bwengiraba n'atulaba ndowooza okusinziira bw'agiraba era alaba nga egwa mu kapa naye yeeyisa etya eno ng'alabika nkambwe nnyo. Nkambwe nnyo. Yo kale bw'ebanga eri ku nsiko eba teyinza kulumba muntu. Era erumba oyo aba agirumbye nga yagala ogikwatawo weefukireyo obulabe nga egezaako okukola kye tuyita self defense, okwetaasa. Era nga bw'oba ogirumbye directly nga terina weeyinza kuyitako esobola okubuukira mu face ne kukwagula oba n'okukwata mu bulago ne kuluma. Kuba ebisolo bino cat family zimanyi obulago we buli ate zimanyi omusuwo oguleeta omusaayi we guli. Era eba esobola okukwata obulago neeyagala ekuluma omusuwo guli. So ekyokulwanyisa kyayo manyi okuluma oba erina egundi enjala ku bigere byayo? Ekyokulwanyisa kyekulembeza naddala eri ebyo byeba teyagala kulya. Kati ng'omuntu eba teyagala kulya naye eba eyagala kwetaasa. Kati ekyokulwanyisa kyayo kyeyinza okukozesa kyekulembeza zenjala zaayo eba ekukwagula. Erina enjala si zempanvu nnyo naye zisala nnyo, kwegamba ziringa nsongovu mu maaso era nga yakunywezezza olwalo olwo luyingirira ddala ng'empiso we banakuba empiso, luyingirira ddala ne lukwata munda. Kati bwekwagula bweti nesika ekuyuza eddiba ekuyuza skin neyingirira ddala munda mu nnyama omusaayi ne gutiirika butiirisi. So naye nga tewali busagwa bwonna buyinza kukuyingira singa eba ekwagudde, ogenda bugenzi mu ddwaliro n'ofuna treatment? Yes, bw'eba ekukwagudde ofuna simple treatment ng'era bw'ona ofuna treatment y'ekiwundu kyonna kyonna. Naye ate bw'eba ekulumye olina okufuna eddagala ery'enjawulo. Kati nga bw'ona ofuna olina okuba ng'ogemebwa, kwegamba bw'eba nga ebadde siŋŋeme ereme kuba nga ekusiiga tetanus, kuba waliwo possibility bino ebisolo by'oku nsiko okuba ne tetanus. Kati ogambye terya bantu era bwekusanga eba teyagala kulya, erya biki? Ensolo eno ku nsiko eyiga nnyo emmese ennene, big rats, neeyiga ebinyonyi ebinene n'ebitono. Ebya bulijjo bye tulunda awaka nga enkoko na biki? N'ebyaffe ebya bulijjo ng'enkoko. Era bw'etuuka mu kyalo nga enkoko bazireka ne zeetaaya yeeyagalira ddala. Era esobola okukwatira ddala n'ebinyonyi ebibuuka mu bbanga, kuba emmondo mu butonde bwayo esobola okubuuka meters 5 mu bbanga. Nekwata ekinyonyi ekibadde kibuuka ekiri mu meters 5 n'ekisimba enjala n'ekikuba wansi n'ekitta. Nja kufaanaganirako ddala na gino gye bagamba emiyaayu. Ogimanyi emiyaayu? Emiyaayu ngimanyi. Era kale bwe tudda mu literature waayo oba mu buwandiike bye bagiwandiikako mu details bagiyita African wild cat, kwegamba babanga abategeeza nti kapa y'omu nsiko ey'omu Africa naye nga gye tuyita emmondo. Kati eno nayo ekyali ntonomukko ekyayinza okugejjamu okusinga wano we tulaba? Ekyayinza okugejja okusingako awo bwe tulaba ekyali size ntono.